nelifunda buli amalo okufunda waliwo omuwala oli gwe nali nebakiddeko ku kiswa mu buliwo ebyo si byansi ya mwoyo physically Pastor Kango gwe mulaba nayenda wakikolanga mwana ngo w'emmamba already wali oba yali tanajja akaseera ko nali sina bwenzo baba bukaba bwenzi n'obukaba byo ebimu kuba bangamba obukaba anti bye bimu lwansonga nanyini byo ye Kaseegu naawe otandika okulaba ekibi nagambye buli kintu kiramu ekibi otandika okiwulira nga kizitowa mu bulamu bwo waliwo abantu abayenda by mistake nze nayendako by mistake mbuuza ntya nze nga mbeera ne mukwano gwange nga tutandika kunyumya nga tutandika kubeera ffenna bwetutyo ino nga jozi ly'abalamu siwala nnyo myaka nga 7-6 kitundu mutandikira mu mboozi tubeera wetyo nga tukikola nga tetwebuuzizaako omuntu mulala kye bayita friends with benefit ne banna olubugo twaluviirako ddala bukumbu lwaki kubanga omulabe yakifuulira ddala ekikozesebwa kye kati nze ndi ku mission kuwambayo ebyali bya Katonda omulabe byawamba nze mbijjayo njagala sitaani yeewolereza ayina ennyiriri kati nze sitaani nsonyi wenze simugambye yabyeyogeredde naye nga ne serious note omuti omutuba mwe bakola olubugo gwakolebwa Katonda kankunyumizeeko nze nali musamize era abali ku kyalo omanyi lwe nayogera nti manyi we nayogera luwera abantu bava mu comment section ne bagamba nti ayino manyiyo Pastor Kango bana yatenze nali sakutegeera nali nvuddeyo by that time naye musajja naye mujjukiro oyo bikibi byonna ne babyogerako abamanyi ekasanda waliwo ekyalo bakita kati Kandegeya fawe twali awali amasabe nnyo kati Kandegeya omusajja gwe bayita muzeyi muyanja ne kati yafa nga musajja wanviri njeru nnyo muwanvu nnyo nga alinga ng'omusambwa bebe bayita mpisote nali mwenzi tuleke kukibikiriza nti sharp nemwe namwe ali bato 17-14 naye nakikola Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mikwano gyaffe mwenna tubakulisaayo mu mirimu enjawulo gye mutuusaako emikono abagituusaako ebigere n'abamu abagituusaako emimwa n'ebirala bingi bye mutuusa ku mirimu gyammwe ebitasobola kwogerwa naye ffe tugenda kukola kimu kubakulisaayo. Export TV kuwoteredde ngenda kusaba atannaba kusubscribinga please subscribe tekirina kyekikujjako kali awo wansi okakwatamu tekako ka like ne comment yo in case ngeriyo kyoyagala obbuuza nga tokitegedde then ffe tukusimbulire olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'obujulizi bwa Musumba Kango Angel Gabriel ndowooza tuwunzika enteekateeka za Geyeena ndowooza olunaku lwaleero tugirapinga tugijjeko engalo twolekere bukolokolo paka muggulu ate munaagamba nti omukulu ayogera ku Geyeena yokka no olunaku olwaleero tugiwummuza era bw'osuba vidiyo y'olwaleero wenenyawe kasonge na kusane munoji muwe nga tunasimbula waliwo mikwano gyaffe waneno abeyama okujjanja baba na Uganda mbere n'obulamu obweyagaza obulamu obweyagaza kye kisinga obukulu aba God Hills Abo Medicine ogenda bafuna ku namba y'essimu 0706 06 ngambye 0706 06 ku WhatsApp kwebali abakulu abo bo bavumula endwadde
mwezi muyita nti z'amaanyi ogezesaako mukwano bigaanyi oba oli mitala w'amayanja muzaddewo abonyaabonyeze b'endwadde ng'ezo zengenda okusomerako n'ezo zolaba akalanguke zizannya wansi osobola obbakubirako eddagala balitambuza eggwanga lyonna Uganda todagana genda gye bajjanjabira bali kutuusaako ku mulyango awo wennyini Besigye olina prostate enlargement olina hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, olina low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, olina asthma, syphilis, allergy, PID, n'endwadde endala zonna z'olowoozaako bagenda zikujjanjabisa obutonde Katonda bwe yatutondera mukwano terere okituuka ku kyemikolo bifaananyi it is Alpha Media Production ku noti 770 246 Mbaga Kwanjula buli kikadani kwata simu eno buli kika kya mukolo kyonna tugenda kubanga tukikutuusaako services zaffe ennungi abagala ebifaananyi still mutwesige Alpha Media Production office yaffe mu Bishaka endala eri wano ku Expo so nenga services zikola mu ggwanga lyonna so mikwano gyaffe mutwesige Musumba. Yes, sir. You're most welcome here on Expo TV. Kindly, I would like to request you to say hi to my beloved viewers. On challenging. Bambo mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abalungi mwenna abalaba channel eno eya Expo TV era njagala okubebaza nti mwebale nnyo mwebali eddala okubeera nga mutugoberera okuviira ddala ku ntandikwa leero tuze n'ekitundu ekisemberayo ddala nga twogera ku geyeena Yesu omulungi yeebazibwe so era njagala okubasaba nti temwerabira kusubscribinga abatannaba kusubscribinga n'okukomentinga n'okusharinga banyabo ne basebe ensonga lwaki eno channel yakutuukako gye wali lwansonga waliwo abagisookako ne bakomentinga ne basubscribinga ne bagikuza ogifuula ekyo kyoliwo obeera ngwena mulala gw'oyagaliza ebeere ng'etuuka nga naye message emutuukako kola ekintu kyekimu subscribinga okomentinge olikinge ne ku YouTube yaffe eya Roko International Ministries chala yoko Matugga ogendayo wandike Roko International Ministries Matugga o subscribing kola kintu kyekimu nga kyenjogeddeko obulubaka buno bweyongera okutambula okubeera nga batuukako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ndoza ne YouTube channel kuba nawuliddeko oluvuvu nti ekanisa erinnya yafunye eddala ndoza ne YouTube channel with time egenda kyuka YouTube channel egenda kyuka mu bbanga ttono naye tegenda kyuka mangu nnyo ekanisa bagiyita batya kati nange no kenyini nkyali obulira nti Nyanjudde Roko International Ministries okyali mu Kaloko ngerinnya lyakyuse ne lifuuka Believers on the Local Ministries abakkiriza ku lwazi obuweereza bw'abakkiriza ku lwazi nice yes ate mission yaffe okutandika okuviira ddala ku lubereberye mission yaffe yali ya kube okuyitibwa kwa kanisa kuli Roko bino ebirala byonna kwebiri naye okuyitibwa okukunene oba okukulu lwazi kakati we twagenza okulijesalinga ministry kubanga kati tuli free registered era tuli baddembe kati okutuuka yonna gye twagala okutuuka mu linnya erya Yesu muyogeyoge kati batuwadde twasanze ng'erinnya eryo waliwo omukwano waffe yalikozesa ambusedizawo ebusiika ne balitumma kati we balitumye naffe ne batuwa eryo erya Believers on the Local Ministries so tubasaba mujjeyo omulabo omulimu ogutambula abaana abato babatumira by the way waliwo abantu abavudde kuno ku Expo naye nga bayimiridde naffe okusupportinga omulimu gw'abaana tulina Rock Home oba Rock Foundation abaana abato tubayina betujja ku street ku nguudo direct waliwo n'omu eyafuukidde abakuuma omutawaana olunaku lwajjo abakuuma batya anti tulinawo omukyala abakuuma abalabirira aboleza engoye abafumbira emmere kati yatuuse jjo yanchallenge nagenze bankubidde speed omusajja wona ayagala tulyawo nino mutali myaka nga 12 kicho tegezo bali yawo anti kati yatuuse ne bamugamba tulina amateeka kubanga abaana bano tubakuza etwagala batambule nga balinga abaana bewaka singa abaana ba street kati tubayigiriza okufumba okoza ebintu okubaako n'emirimu gye bakola emitonoto n'emirimu gyewaka kati abawala balina olunaku lwabwe lweboza ebintu n'abalenzi olunaku lwabwe lweboza ebintu kati obagamba bebekolamu omulimu
kati bagenzo kugamba ne sajja ne wana kulo naye bamugambira mu nti nawe yoze ebintu manchi yabukoze yanga labando mwana kano kademu omwana omuto yagamba kademu yagala kunjozesa bintu gwe yagenze n'abatabukira nnyo nagamba ate nyinza n'okulinnyamu akyali mubambi street street ekyalimu kati okugwe mulimu omunene nnyo gwe tukola ku Roko International Ministries abantu ne baganyulwamu kubanga okutandikira ddala ku government abaana tubaweerera muweerera n'aba abaana tubaleta kubeebasa waka Wama nabeka posta ke wakutadde ngogamba ogenda subwa nnyo abaana bo nga bagenze ku masomero anti nja bagala nnyo lwansonga enzera wenda bango oyo mwana omubbi kale muri mutima gwange nsanyuka lwansonga bwangu agenda likirawo naffe no bamanyi otuyisamu eggaali benyininyini awo nga nakadanga wakamuleeta bechekera soke nyini kati waliwo abala basoka bachekera kati atera wo mulaba bwotyo no munnyonnyola no bako ne byawandikwa byomulaga no budabuda no mugamba oberanga wetaaga ne waffe bagamba nti mpako sente baye olukumi netaga kino mpayo mutwalo netaga kino waffe bwatyo bakola toteka ombeera lwaki njogedde bwe ntyo njala kujjayo kali nti mwebale nnyo mwebali eddala abatusupportinga era tuongera ddala okoola abantu jangu wekwateyo omwana ogwo ogambe nti nze emitwalo 10 bana twasaba basale somero yatukiriza weerera ku mitwalo 10 nze ogambe nti nze emitwalo 10 njagiwayo buli taamu nsobola n'omugulira yakamere nako tebaba buzibu nibo batusobola mugulira ngo osobola ekyo tupataninga ne tubeera tukikola ffenna nze mpulira mu linnya lya Yesu Kristo omanyi enjiri yakati ebigambo babyogera dda batusomedde Bible kuva buto kakati leta tukoleyo ebikolwa Babo ulidde ki ononyo okuseka eriye kirakidde mukama abasasi mwagala njogere they don't want me to speak English but I will it's a must by God's grace nenga kyageza ko tegeza nti twetaaga mu kubikolwa omuntu omugambe Katonda kwagala nengero okoze okola ki kwagala so si kwagala nga gwozimba kalina ngate eri abasula mu myala so ndoze kye tofaali dungi nnyo so wait to fe tukikoze ku Roko International Ministries Matugga je tuli bayira wa ate nekirala lwekyo tusindikira nnyo sente n'ebintu byo nga tuziraba mulimu gutambula kam jangu ku ground olaba abana bibasula olabe bye balya tusobola okubeera nga tutambula bulungi maaso mu bufunze batukyalireko bwoba ngalo tukyalirako ku nsonga eyo y'abaana obeyo okujja ku kyakyo kusabako naffe tukubireko ku namba yaffe y'essimu eya 0779 341 2 nkubirako esimu nzaje kwatira nakati wano njirina abankubira mbapozinzeemuko banatusonyiwa mu linnya lya Yesu gwabadde agoberera zitoleza musumba kango okuva tatandikira tubadde tugezaako okuyisaako mu bulamu bwe then tandika okusomesa ebintu ebyaddala ebya Katonda twagenda mu Geyeena n'atunyumiza ebimu ku byo ne muganda we ndoza twakoma ku lutalo lwa muganda we ngali mu Geyeena Katonda ko lwaleero mbadde njaga mubusa nangamba nedda wali mu Geyeena eri amakomera gakulaga atya n'ebibonyoobonyo ebisinga okubeerayo ebikakali so nako lwaleero kali yawe tugenda osimbulira tutandikira ku kikumakomera tugenda kudda emabega wano eno ku mulyango gwa Geyeena nga tuyingira Geyeena banyabo ne basebo abakatweyungako muyinza okubeera nga kemuli nti mutugudde mu bugwe muyinza obeera nti mutegeera kikigenda maaso naye tuli mu kugezaako kubatagulula ensi y'emyoyo era emboozi gye tugenda okwogerako nsi ya myoyo sometimes kiyinza okukalubiriza okutegeera naye ate obeera nga ofunye ekisa ekyokutegeera okw'omwoyo mutukuvu ogenda kubeera otegeera bulungi nnyo kyetugezaako okwogera kakati nalimba nnyonnyola mu kusooka naye mbagamba nti ensi y'emyoyo buli kintu ekiriyo kiramu era nembawako example nembagamba nti waliwo example kati jengendo bawe ekwatibwako kubanga nze nabanyonyolako ne bagamba nti nze nagenda nenkola obwenzi ne basomo wala ku kiswa nga obudde bwa kiro nga waliwo ensiri waliwo omuddo gwa sere waliwo omuddo gw'ebika ebyenjawulo kakati luno omwoyo wa Mukama wajja nannona ntwale kati nja nyingira wajja annona ntwale mu ggulu
abagobera story yo mujumanyi wishi ya Katonda ta wishinga kintu kibi gyoli Katonda tayagaliza muntu kintu kibi yenna naye enkola zaffe oba ebikolwa byaffe bimaliriza nga bitusindise mu kibi olunaku werutyo lwatya nga tugenda na gundi nga tugenda tuyingira geye nga tugenda tutambula nga nze kinali kisinaba kuzuula nti nze alina okwesalira owaje ngenda okugenda Katonda yakikuteerawo yakinteerawo yampo opportunity kati naakulekera dice yampe mmere ku sowaani ku mmeeza nga kwentudde ate nga tewaliwo omuntu mulala ngiraga bulazi nti yange neeronderako banyabo ne basebo ekyanewunyisa olw'okubeera nali njagala ekirungi nze nalonda ekkuba eddungi we nali kwata eri gye lyagenda maaso ne lifunda bwe lyamala okufunda waliwo omuwala oli gwe nali nebakiddeko ku kiswa mu buliwo ebyo si byansi ya mwoyo physically Pastor Kango gwe mulaba nayenda wakikola nga mwana ngo w'emmamba already wali oba yali tanajja yali tanajja akaseera ko nali sinaba obuba bwenzo baba bukaba bwenzi n'obukaba byo ebimu kuba bangamba obukaba anti bye bimu lwansonga nanyini byo ye Kaseegu ofedda nga tukyali mu nsabo nga ndi musabo nga ndi mukongozi wabera kwa kongojako ne musabo ne bannange kati nga omuntu wajjanga omukazi wajjanga ayagala okujja omusajja we ku muze gw'obwenzi oba omusajja najjanga ayagala okujja mukazi we ku muze gw'obwenzi kati twayitanga oyo Kaseegu ne tumukolera emikolo gye egy'obwenzi awo mwebakirako mu ssabo abakazi bawulya bebakako mu masabo abasajja bebakako bannabuzaana Kaseegu okukola obulungi either senkulu oba omukongozi yeetaba n'omuzzukulu azze bwe kiri wali olina gwali ojjanjabyeko mu zijanjabe mwabayisangamu eggaali awo Kaseegu okusobola okutambuza emirimu gye munansonyiwa naye njagala okubasiigira ekifaananyi ekyemboozi gye tugenda okwolekera so mubeerekera ebintu byemulaba muleke kwewuunya bino ebintu myoyo miramu obwenzi mwoyo gw'obwenzi mulamu gutambula gupakasa guyiya buli lunaku gulabenga gusuula abantu era nagwo main branch yago gulipotinga mu Magombe ogumala okuva mu Magombe amagombe gasitula ne gatwala mu Geyeena eno gye tugenda so mwali nga musabo nga mugiyita nga tuyita emizimu egyo kati okugijjawo kati oguyita ogugamba omala ogukolera emikono ngugamba munnange anti gwe gwa maama twaguyitanga mama Kaseegu emikolo gyonna tugikoze ebyo bibino tubikuwadde olwo obanga muvubuka muto yazze mu ssabo wa myaka 15 nabo bajja abaana ba student b'abantu baleka bava ku ssomero ne bagenda mu ssabo okunoonya emirimu okola ki era abasawo babibakako balenzi abalenzi n'abawala essabo olisanga nga lya mukazi era omukazi akwebakako era nangamba nti gira n'enjira era n'omusajja ne wobanga nga musabo zenga nayo ze kweyo nsonga ya Kaseegu nga yekusa ku Kaseegu bakufunira wa bano bakiyambi b'abakongozi era nayo nobikiriza munnange mbu tuba tunoonya kubeerwa endwadde awo zo teziyitangana kati ate nkugamba eki jjukira nagamba enkola za sitaani ayagala ekintu kimu kyokka kibi so ekyo kutuukawo awo tuvudde eno nga gamba nti obwenzi n'obukaba byonna bifuga yaani ye Kaseegu so gwe obiteeka mu kategori y'emu kaakati biri mu kategori y'emu era byonna bina bikolera muntu omu kubanga obwenzi lwakuba nti abamu tubikkirira munze olw'okuba sinaba kuwasana kufumbirwa mbwawo mba sikoze bwenzi ate mukaba ate omubiri kati obwo ate bwe bumwera bwe bufuga masturbation kyeki masturbation nze luzingo ndugenda kitono sikulimba mukama ko abantu bakitegedde bano soap mumumanyi soap akasabuni mikwano janga bali mbiyumba big up timu kasa abo kati waliwo nakavaako by the way bobere eyo ngo umbibwa nnyo omwoyo gwo gwa Kaseegu nyina eddagala lyo eryo kandi kuwere na wano kogondi ko expo ne kuroko abatulaba just yatula bwatu zigolokozi womala okwatula obulokozi
gamba Yesu mugambe Mukama sagala mize gino kati tandika kwata ku bitundu byo bigambe mpuliriza birina emputtu naye olabijemera basumba anti waliwo abasumba mwana wangu okupentagon ebitundu bityanze kati kankubuliyeko ekintu kimu soda kyotamanyi waliwo omuntu omusumba naye yeyita omusumba ate kankubulire by the way wotuuka ku level y'abasumba mbogereko mpola lwa nsonga ate ffe tuyina challenge nene bawe eddagala obikwatako n'obigamba otya n'obigamba omwoyo gw'okwaka omwoyo gw'akaseegu gw'okubeera nga mbuguumirira buli kadde njagala bitundu byange njagala obulira eddoboozi lyange kakkana weefuge Mustafa weefuge dani ebitundu byo bifugibwa bwongo obwo ekyo ngomaze okukyogerako tandika okubaako ne byokola funa ku bayibuli weesuubize nti buli lunaku ngenda somako empapula 2 weefuule bize nze nabagamba ekyanzija ku bwenzi omusajja yankwasa bayibuli n'enzunga nayo kitundu kiramba kyalo kiramba misana kiro kati nga mpoomerwa kapulutebo kano kafumita nga njagala nnyo okugenda nenkakuba weta kati nga bayibuli yange embeera nayo kati omwana akuba omupiira oba n'omukuba n'omuwangula nakugamba naye musumba olinga egundi okola otya bwotyo ne bwotyo kino nakubawo kino nakubawo kiri akuyita musumba yakubawo ngaki faya eri oli wapulu yakikubawo abantu mwogere bayidawo olaba musumba bano balabanga abaseka naye nga abaana abali ku kyeyo percentage esinga obunene bayitamu ekintu kati nze nyina abantu percentage ensinga okufuna eyabakyala babeera tebakyazaala lwa masturbation abasajja abatakyazaala masturbation engeri gye affectinga ng'ovudde ku bino ebyokubeera nti no kiki nagambye sitaani wajja mu bulamu obwo tajja na bibi na birungi ajja na bibi era wokozesa amasajja bakozesa masturbation misuwa gyabwe gikaziwa ogenda okumaliriza nga atuuse mu biseera byokugenda okubeerako ne mukyala we waliwo abamu ku bo nga bambi nga n'okubivaako babivaako naye ngaokugenda ne mukyala we takyasobola ingini yalafuwa feno kuloko tujizuukusa mu linnya erya Yesu Mukama Bayibuli yogera egamba nti na buli eyeetaaga amagezi agansabe nange nagamuwa kati kijjayo ki buli kintu kye weetaaga olaba asobola kugenda mu bwongo n'apakululamu golowooza maanyi ga kisajja oba ga kikyala gatasobola ngate wali obaddeko nago kakati wenkusabira nti wenenye olwekyo kyobadde okola akaseegu abadde akozesa era wabeera nga badde akozesa toyina gyolaga mulokole kankiddemu musumba kango wenabeera ndwadde nga naatera okufa ngenda kwenenya ebyo weerimba amazima ogategedde amazima ogamanyi kiriza Yesu Kristo gwenkugambako ono wenenye ekibi ekyo ekigambo kwenenya kitegeeza kwesonyiwa ekyo kyobadde okola sigenda maaso ga Mukama n'omugamba Mukama nze siddamu kwenda wagenda oyita eddakiika ntono nnyo n'oyenda noga sitaani yankemye nekulunulawo Mukama nsonyiwa siganye ffe tutambulira mu kisa era emirundi mingi tutuukibwako ebisoomooza bingi naye tukozesa omukisa guno kubanga tetumanyi ddi bannange obukya waliwo abagenda okufiira mu nguudo waliwo abagenda okufa mu nfeeta tegeerekeka kibwatukira nga tufunye na chance yenenya okutuke ofe kati gwogenda kukola otya tujjukire nti omukisa buli muntu agulina okuwona obulumi buno bwe mbagambako obwa geyeena alina gumu bulamu tuddeyo eri wayenda oyingira omwana abandi wamuzizika ekiswa oyingira omulyango kati nyingira omulyango kati ntandika okuwulira eddoboozi ery'abalaajana n'eddoboozi lyeriiramu mugeena oliwulira nga ate wooliraba ate nga werikwatako weriba lyagala eddoboozi lina emikono let me tell you ebintu by'emyoyo byonna biramu buli kyolowooza ekirimu kati kankubulire nno ekyaliwo ekyasinga okuneewuunyisa we nabiwulira nentya neŋŋamba omugezi eyo sirumbayo sebo tuddeyo tukwate liri ntegerera omwoyo wa Mukama era nga n'okusalawo kwange kuli mikono gyange
mugamba tuddeyo tukwatewa wali kubeddala liye kubeddala tugenda angamba nga tugenda we mugamba tugende tukwate kubeddala ngamba kango omulimu gwange kutwala oli wase ku kkubo lino nga tudde emabega omanyi bino ebintu nagenda nga ngendera mu mpalo we nagenda leero nageza kuyingira eggulu emirundi egisuka n'ekikumi nga bigaana kyokka nga buli wengenda nkola kakodyo kalala naye nga wemaliriza nyingira geyeena kyekivula obujulizi bwa geyeena bungi olowooza nga tetunavaawo nnyini ki ekyakulemesanga egyo emirundi emingingi mu kufumintirizaako n'okulungamiza bibi byange wabikolera mukadde ako oba olwedde ebyali emabega bye byali binfluensi nali nabikola dda emabega ng'ate saabyesonyiwa nga saabinenye saabyesonyiwa kakati ate ekirala ekyasinga okundeetera omutawaana kati waliwo bwe nali neesonyiye nga neesonyiye bingi nnyo nga seesonyiye mutaka ono nga mwagala nnyo kati ate woba omwagala nnyo akuvuga bw'ati ajja kukulabisa kikaddaama omanyi ne woba teweebase na mukazi olw'okuba omwetaagako ssente omuwaane otandika okugiragira obeere ng'oyingidde mu kibala ky'obwenzi omusudiye ekiro omugamba ebigambo ebyo ebigiragira kakati n'ebiseera akaseera katuuka nga nyingira egeyeena nga buli wentuuka neno nempakana omwoyo wa mukama yabeera nga simaati ng'akutwala ng'akuzza akakubo kali akayingira eggulu ye omulimu gwe gwalinga kuvuga nga gwe yeesalirawo wajja ogenda nejotagenda genda kakati kwolwo we natuuka kugeyeena kuggulu kati wotuuka wali oba weeraba weevaamu nolaba ekifaananyi nga kiprojectinga erudda kati ate naawe otandika okulaba ekibi nagambye buli kintu kiramu ekibi otandika okiwulira nga kizitowa mu bulamu bwo waliwo abantu abayenda by mistake nze nayendako by mistake mbuuza ntya nze nga mbeera ne mukwano gwange nga tutandika kunyumya nga tutandika kubeera ffenna bwetutyo ino nga jozi ly'abalamu si wala nnyo myaka nga 7-6 kitundu mutandikira mu mboozi tubeera wetyo nga tukikola nga tetwebuuzizaako omuntu mulala kye bayita friends with benefit ne bannange abaana balino kituufu kibaayo ne mubyegira nga temulina dde nankolagana eri nga teriiwo kakati njagala okuleetayo example kale bungi naye ate obiseera ebisinga obungi bwe tujja kumulamwa tugendere ddala wali ku kinyusi tuba tubeera wentuuka ku geeti eri nja nga mbalansingiddwa nga ntandika okuwulira ekibi nga kinnuma olaba omuntu ono nze wenamala okwenda ku mukwano gwange oyo naye wenamala okwenda kuyo nankyawa ate nange nemukyawa naye nga kati lwaki ayinza okukola ekintu bwe kityo nga kimanyi nyina n'omuntu wange gwembeera naye nga yeebuuza ekintu kimu lwaki nze nkola ekintu bwe kityo ng'ate nkimanyi alina omuntu we mwakikola babiri naye kati nga buli mwakisindikira munne kakati kyatuuka ekibi nekitusinza amaanyi oba ogezaako okulaba kyengezaako okwogera nti omwoyo guno eno guba mulamu kati wetumala oyingira okutuuka ku ggulu bwe tuti ku mulyango oguyingira ogugenda okuggulu olutandisa okuwulira ku nnanga ezivaayo akawoowo kali akavaayo nga mu butuufu osobola okwawulira ddala nti eno waliyo obulamu eno waliyo okufa mugeyeena eri gye nadduse gye nasabye omuyanzizeeyo antwala eri bwe ntyo nga ntandika okuwulira nga ekibi kinzitoweredde nga we nakiwulira luli nga tukyankalana nono nemugamba lwaki tukikoze ye bannaye ki ekitukemye sitaani atukemye nga we tugamba tumuwaayira nno muwaayira siganye sitaani kituufu akikola yakuleetera okusindiikiriza akuleetera endowooza ezo naye baganda bange abampuliriza tulina control ku sitaani kubeeramu abanyumirwa si sitaani kakati ebiro bituuka nga Pastor Kango nga ntuuka nyimirira ku mulyango guli we nayimirira ku mulyango guli nga mpulira gunsinze andiko
banyabo ne baseba bampuliriza nagenda okulaba nga ndi mu screen ngabo ndaba gwe kati ku simu yo nga naye gwe agirimu eyeraba nga ndaba nina omugugu omanyi omukono gwe guliwa ogwaddyo kati wabeerawo omukono gwe bayita right. This is right, this is left. Kanve mu luzungu lwesijja kusobola. Abasoka guno baguyita omulamu, guno gwe mugoda. Buza muzungu, guno gwe mugoda. Kati eba nange. Omugoda. Anyway, kanveyo. Kakati omukono ogumu omulamu abonno balabika batuufu. Ogwaddyo. Guba gwetisse ebirungi byo. Era gwe mukono ogusinga amaanyi okukola ennyo ne woba okuba ngumi gwe gusinga okuba ennyo. Ate bano Katonda byatonda nga byonna yabijja kukola. Iyo simanyi iyo wano wemmanyi. Wano manyi kamala byonna. Era gwe olw'ensonga lwaki kuba n'amaanyi gugezaako nnyo okukola ennyo kubanga ekirungi kigezaako nnyo okukola ennyo okulabika nga kitwala ekibi. Naye ate ekintu ekinafu ekitalina makulu kimaliriza nga kitutte ekirungi. Kubanga ekintu ekibi kirabikanga ekirungi. Wande na mukama yampaako amanyize nyina obutabo bw'abantu bw'ensoma nga sibulabye nako. We nalinga kinyumyako somewhere ne bangamba akakatabo munagye kali. Statement eterere. Osobola osoma akatabo nga tokakuteeko na physically. Mukama wabeera omwoyo wa mukama kasitabeera nga yagadde. Njagala otusomera akatabo fulufiga kabeera nako ku mmeeza. Nange. Kazuuga nako. Njemu omukulu ono era maama ono. Kale akatabo kajja abantu mu bwavu ne maama fulufiga azunze nako luseke lwagaano luseke lwafuuka oluseke. So osobola osoma akatabo nga tokakutte nako. Olunaku lumu nafuna okubikulirwa oba okwolesebwa kwa katabo. Na kifuna mu fomu ya katabo. Waliwo amaka agamu agali eyo. Nga galimu omwami omu nga bamuyita Mazima, omulanga bamuyita Bulimba. Actually nali nyera buulya ku church. Kati nga mbuuza mukama, what should I preach? Ombuuza mu luzungu. Nze sebo embanga njogera n'omwoyo wa mukama. Mba ne spirit of revelation. Kwa mtu amone mogera mu luzungu awo. I speak every language I want. If I speak to with Holy Spirit. Omugamba. Ate olaba kati nsobola nadogera nga ndina omwana w'omuntu. Daka nange ndike ekyenjawulo. Kati abatulaba babuuza. Kati oyo abeera nga kyanjawulo ki mu comment section mukimubuuza. Soda aliko kyanjawulo ki? Totandika. Kizira. Waliwo yankubidde nangamba. Sodo nga tumutegira bulungi. Awe twamulako nga yambadde olugoyo olulinganga. Olubugo nayambala olubugo teba kubuzabuza. Fire. Nayambala olubugo olukolebwa mu miti Katonda gye yatonda. Nabadde nga nkinyunyulako ku interview emu muli giraba mukama walibeera yagadde. Olubugo twaluviirako ddala bukumbu. Lwazi. Kubanga omulabe yakifuulira ddala ekikozesebwa kye. Kati nze nindi ku mission kuwamba ebyali bya Katonda omulabe byawamba. Nze mbijjayo njagala sitaani yeewolereza ayina ennyiriri. Kati nze sitaani. Munsonyi wenze simugambye yabyeyogeredde. Naye ng'one serious note omuti omutuba mwe bakola olubugo gwakolebwa Katonda. Kankunyumizeeko. Nze nali musamize era abali ku kyalo omanyi luli nayogera nti manyi nayogera luwera abantu bava mu comment section ne bagamba nti ayino manyiyo Pastor Kango bana yatenze nali sakutegeera nali nvuddeyo by that time naye musajja naye mujjukiro oyo bikibi byonna ne babyogerako abamanyi ekasanda waliwo ekyalo bakita kati Kandegeya fawe twali awali amasabe nnyo kati Kandegeya omusajja gwe bayita muzeeyi muyanja. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc.
We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Nekati yafa nga musajja wa nviiri njeru nnyo muwanvu nnyo nga alinga ng'omusambwa. Eyo gye twabeeranga era gye nabeeranga gye nawangaaliranga eyo nga gye tusawulira kati nga tusimba emituba nga gyakomaga mbugo. Twalina omusajja nga omu amuyita Kafuuni, omulala Kafuuni, omulala erinnya ligenze kati. Mwina amanya Kafuuni. Kafuuni kitegeeza kakumbi kana akatono. Omulala Kakuba. Kati Kakuba kitegeeza kukuba. Kati jukire embugo bayira balukomaga. N'olya wentegera Oluganda. Bakwate kite kikomaga. Muganda Munyarwanda. Kikase olugero Oluganda. Ekyo kite kikomaga bakiyita bate ekyo bakubisa embugo. Ne lwaki kati nzo mboze ekigambo ekyo ngambye ndi Muganda Munyarwanda. Gwa sosokwe wana nti omanyi. Nze manyi kukomaga nga bakomaga olubugo bakwata enkomago. Wow. Amazi gakulukutira gye gali gakulukutidde. Ne bakuba olubugo olwo ne bakuba ekiti ky'ekikuta. Bambasooka ne bamakinga bulungi bakuba ekikuta ne bakolamu olubugo. Era ebiseera byedda Bannayuganda nga ebyo nga zino engoye tezinajja twayambalanga amaliba n'embugo. Naye ebiseera bineeno twatuukanga Mukama tuwadde ekise ekyokubikulirwa abantu kye bekozesa okukolamu ebintu ebirala nga omanyi bino byenjogerako mumanyi bulungi nnyo abazungu bakozesa amagezi Katonda ge yabawa ne beefuula nti bamanyi nnyo Katonda okusinga bamanyi nnyo okusinga Katonda. Ne ku mulundi guno eno abasamize abaddugavu era osanga olaba wanene wammwe waneeno musami mwagala nnyo embugo naye buzungu basamirira nnyo makanzu. Kati amakanzu wanene ogenda ne uli anti ate nyambala ya Buganda. Na. Kugamba gakulukuta bwe gatyo gye gali gakulukutidde. Nze ngendako kunyo mu meeting z'abasamize abazungu. Ozigenda mukola nyo. Spiritual ngandi munsi y'omwoyo. Nze mbera munsi y'omwoyo nsobola okugenda ne ngenda kwa mountain. Mukama nannengeze ensi yonna. No drum meeting y'abasamize aba. Kati ate mu Illuminati. Sagamba konti nze nayiga n'okugulawo poto. Magombe ya Illuminati poto teba ya Magombe ezalinga nkola edda ze bakozesanga okwetransportinga edda mu myaka jedda poto ze naba ngoli asobola okugigula wawo n'afulumira mweyo oba n'alizayo isimanye time travel. Kakati we tuligenda mu lesson eri ya Illuminati eya lukaga mukaga we tunabanga tugituusemu wano ku expo tugenda kubalaga inze nalaba nendabira ddala abantu nga bayingira mu Illuminati nga baleesa amagi mukaaga ne baleeta kando mukaaga ne baleeta akagoye akeeru ne baleeta ebbaafu ne baleeta amazzi omwo mwe bakolera we balamiriza ne bakola emikolo gyabwe egy'okulamiriza automatically ne babuuka ne bagenda nakka n'alinya amazzi omwo nendabirwamu abeera nayo. Omanyi endabirwamu representing ekintu kinene munsi y'omwoyo. Endabirwamu etegeeza kingi nnyo. Kati bwe ntyo nenyingira mu nsi nendaba abantu nga bayingira nga bagenda mu poto abagenda mu nnyanja wansi abagenda mu nsendala gye bali bakoze meeting zaabwe ne bagenda abafunayo bafunayo empeta ne bazifunayo abafunayo obucupa obutono ne bafunayo nga babuyita simanya magic bottle ne magic ring bingi be bakola nga mbiraba ebyo tujja bituukamu mu linnya lya Yesu ne katufoke era tufokasi okutuuka waneeno ayogera ongambi wali omulabi we yakubira esimu n'agamba soda tetumutegeera bagala kutegeera nzobe ebigambo byo bagamba. By the way abantu obalaba si obajja ne bakwata mistake kati baba nkute mistake batukwata mistake bulijjo neeno kazala style mbagamba nti lero okwereza lero tetukutegedde saba moyo akubikulire neri abagamba babitegedde nekirala message kitegeza message kulu yayita teyaliyo abantu muveemu omutima guli ogw'okweyagaliza buli kintu kyannemesa ogenda mu ggulu emirundi ekyo ku gate owulira omugugu gwo gukumenya mpulira omugugu gunzitoweredde nyenda okweraba ku screen wali
era ngeri ng'endabirwamu ogiraba nga ndaba kuno nga ku mukono ogwa omutuufu omulamu nga kuliko ebirungi nga bitininya bwe biti. Do you know why Pastor Kango wants people mukomanyi lwaki Kango njagala nnyo okuyamba abantu n'okukola okubuulira enjiri n'enfuba nnyo kati nasoose ku channel endala kati era na wano nzize abantu bategeere Kristo yani lwaki nkola ebintu ebyo lwansonga njagala mpakasizeeko ebirungi byange wano bibeere bingi saagala kugenda kulaba bulumi bwe nalaba gwe wenna mpuliriza emmotoka zivuge amayumba g'ebbeeyi gasulemu naye amayumba g'ebbeeyi gasulamu just n'eddakiika tewera eyo munsi y'emyoyo kankubuulire omanyi lwaki manyi bingi kati bano ino bo beewuunya lwaki amanyi bingi oyo omusajja lwaki ayogera bingi lwaki ategira bingi mukama lwali kusumusaamu akatikitiki kamu ak'ensi y'emyoyo gyabeera otambudde emyaka nga 10 egyo munsi eno ey'abalamu kyekiva olaba bayibuli eyogera etunnyonnyola obulamu buno obwa bulijjo nga bulamu butono nnyo bulamu butono nnyo naye ffe tusobola kukitegeera lwansonga tubuukangako okugendako mu nsi ya myoyo neffe abazze babuukako ne tugenda mu nsi y'emyoyo bannyabo ne basseba bampuliriza akatikikiki kamu osobola okunyumya emboozi ya myaka gyo gy'olifa ng'okyaginyumya nga tennaba kuggwayo kyekiva olaba ku expo sirituuka lunaku nga nvuddeko kyokka ekyewuunyisa okimanyi nakati mukama akyantwala akyalina byandaga ogenda okwetegeeza ng'omukono ogwa ddyo omulamu nga ebirungi bitono nga butininya bwe buti naye ng'agabi gali kuno eno gammenya nga nzize ne balance nti kati ebitabo ne bibikkulwa mugenda babikulirayo ebitabo omulyango oguyingira mu geyeeno ekitabo kibikkuka oguyingira mu ggulu ekitabo kibikkuka ani abikula ekya geyeeno era malayika wa mukama ne mwoyo mutukuvu be bakuuma ate geyeeno kati era malayika ekwata mu geyeena tebagenda nga weyagalidde era malayika ekwata ne kusindika mu geyeena mu bunnyo obutakoma byampaka olaba nze nagamba mwoyo ne mugaba gwe tonneekalizaamu damulayini tonneekalizaamu nze sikola ki ebyo by'oŋŋamba sibyendangako nze sikolanga kibi era nalokoka nakkiriza Yesu Kristo nyenda mu ggulu eno gyondeese sigendayo naŋŋamba olunaku bweruti ne bweruti wayenda ekitabo nga kimaze okubikuka ne mugamba ekyo ekibi sikimanyi ekyo olabika wakola mistake mpulira omukka bayibuli eyogera ku mukka gw'obusungu bwa Katonda bannyabo ne baseba omukka guno guliriyo omukka guno gwa ddala omukka guno gye guli nga tonnaba na kuyingira mu geyeena omukka guno otandika okuguulira obulumi bwagwo kyokka obulumi bwagwo tekuliiko ku nsi kintu kiruma ekiyinza okusemberera oba okwenkanankana obulumi bw'omukka gw'obusungu bwa Katonda just omukka naye bannyabo ne basebo pain ekyaliyo ngenda okutuuka walinga ebirungi byange bizitowa kitono ne mugamba saagala oŋŋambe nti nagendayo tolina bukakafu saagendayo ebyo bugambo nga kyawandiikibwa bulungi wali bannyabo ne baseba bampuliriza nalaba ebyetere kiki kyewalaba omwoyo gwe bayita seerera abasawo abaganda gwe bakozesa okuloga sere ayina omwoyo baguyita sere kakati ogugaziya kyekivula bwana abasawo abaganda bwe bababbira amagezi nze olaba we nali nga nkyalogera eri kati nga tukwata yewa naye ombamba ayigiriza obulogo nno okimanyi ate abapumbaavu abo buli ekibawulya bakikola layira kikuba nze kama sijja kwogera siyiga omwoyo gwa sere nawe olabika amagezi amangi toyinza butayigirawo nokuyiiya nnyo pozi abe era gwe neraliikiddira bajjayo nessimu anootinge abe no yakkiriza Kristo anaba abe mulaba walinga abuulira ekigambo kya Mukama anti bagamba bye babuulira si bye bakola ne bannange wikisoboka ate munaye oyo akumanyi nange mumanyi banga limaze mbadde noonya kakati akaseera katuuka ekitabo ne kibikulwa n'enkiwakana anti byo byawandiikibwa buwandiikibwa ngera namwe mwakanya bayibuli ebyawandiikibwamu naye ebyawandiikibwa biramu kati sere najja
nga ali mu mwoyo nga takyali mu form ye ya sere naye nga you can understand kubanga spirit of God oba omaze okwambala omwoyo wa Mukama oba osobola okutegeerera ddala nti omwoyo oguba guyita sere ne gujja ne gungamba ssebo onaku weruti wajja n'omuwala nga bamuyitawo bati alina buwanvu we buti yenkana bwati ne bwati nga sere yayogera ne mukola we muti ne we muti era n'olw'ensonga eyo ffe tuli mu guguugo tetukuvaako wano. Wayenda ku sere wayenda ku muwala yaliwo ng'omujulirwa banyabo ne baseba bampuliriza abaweereza ba Mukama bangi abalemeddwa okubulya ekigambo ky'amazima ekigambo ekya Mukama abantu balemeddwa okugenda mu kyaki Mukama najja n'ayita ku ssimu okwo kwolabira essaawa zino kuno ku YouTube channel kweyogera ekyawandiikibwa kiri kimale kiveeyo nti Mukama abantu babaligana okubuulira enjiri alibuuliza amayinja kakati Pastor Kango ntudde waneno mu ddakiika ntono nnyo mbuulira abantu 10 n'ogenda waggulu amayinja gatandise okubuulira enjiri. This, by the way, this is a stone. Gano mayinja. Nze Mukama lumu yambi kulirako ebyobugagga by'omutaka ebyo. Mbimanyi nnyo nabyo. Sera kulumiriza. Anumiriza. Ne mugamba gwe. Omanyi nali mubbinga newakana. Kati nga ndi mu kibi. Ngera nkyakola ekibi nga bwe bantwala mu kkomera ne bansiba mu kkomera. Ate ne banzija mu kkomera ate ne bansibira mu kkomera eddala. Ne mukomera mulimu amakomera. Mukomera mulimu bantu bansiba mu upper prison e Luzira ne banziteeka mu kkomera ne when akola deliverance ne bagamba ekyo kikontana n'amateeka g'obusibe. Ne mune omusibe gwe batwala mu upper. Kino kiba kinene kikutwaza mu upper. Gonna gomola. Upper prison arrest bako mu macho. Bajja kusanga nga ovunaanibwa omusango gino wammanga. Kidnapping okuwamba omwana n'osaba ssente. Walepinga omwana omuto. Omwana omuto ba defilement wa human trafficking wakukusa abaana oba abantu ojja kusangayo treason kulya mu nsirukwe ojja kusangayo wali emisango 8 gye basibira mu upper prison mu mateeka wanene eyo kati nze nagendayo nange waliko mu upper ate nno munange olaba kankunyumizeyo akantu katono nnyo seke bwate wesiseka Pastor Kango nakolako omusange mabigako era gwali gwa bwenzi eyo ku kyalo eyo bayitayo kirya menvu oyina ebyalo we namala okukola obwenzi nenfumisa omwana w'abandi olubuto myaka wagenda ba 10 gwe walinga mwemeka 17 nze natandika nga ndi muto wali sap bebe bayita mpisote nali mwenzi tuleke kukibikiriza nti sharp nemwe namwe ali bato 17 14 naye nakikola kati we malo kikola kasita namanya bamutegerera ku ssomero ng'akola Piero nenja ku ssomero nga nyina yatabalaba enkwanayo nga 7 kati omusanvu ogwo gujja kugamba ne kasajja gwoli kenzi bwankuba kozi tuli mu interview tonjocha taxi makisado omusanvu guno kukunumba bangamba obadde ngo tukozesa otwenda kate na ngoina n'omulala kati yafunye olubuto bagenda kusiba katulabe nga bansabulamu awo empize bansabuddemu abawala nga tobaddiza ate omwenzi aba mugonvu omwenzi ku mukazi aba mugonvu mubanga lubwa lubbi amalo kubbako ebibyo olabe olumalo kwabula ng'atandika okutuula wati bakugamba ogenda era bannange njagala babuli baganda bange abawala abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi naye okusingira ddala beesinge ku baana b'obuwala nammwe abakyala abakulu n'abato ekintu ekisinga okubeera the most valuable things in your life or on your body kyekyo kyotegedde kati omusajja singa akikujjako oba tokyayina makulu omanye ebintu by'amakulu I like to speak it in English kubanga biba binzitowererako nange nenkyogera nempulya nga kizito nze ebyo sibalira mu byamakulu nze era nze nkikuba gwe ngamba nkyogera kubakamba nze ebyo tobiŋŋamba abaana bagamba nti buli gy'otuyisaamu eggaali ogenda nakwata nasooka neŋŋamba naye buno bunimba oba siti bunimba kati nga nsooka nketta ngenda oketta nga poliisi bagibagulizaako dda ngenda oketta nga ba defense banoonya ngenda oketta
ng'embeera nneegayegaye. Export TV to the world.